agange Ashanabs Polo tetali konkayana nga bulijjo ate munange wange omulungi akanyumiro kaffe kaneeno ka mu kitundu kyo olunaku olwayo tulina mukyala Agnes Kirabo era ng'ono munange Executive Director wa Food Rights Alliance. Nsanyusa okulaba maama. Nange nsanyusa okukeera nammwe ku Spark TV nga mukeera. Tukeerera ddala era balekeera naffe. Munange Mukama mpadde ekisa mbalamusizza mwenna abatulaba Mukama yeebazibwe ffe bawadde okusa omukka ogw'obulamu. Tetukitwala nga kya bulijjo munnange waliwo yeebase n'atazuukuka bintu byakyankalanye dda entebe zaafulumye dda naye ffe tubanga tuli wano ku makya g'olwaleero Musiraamu aga nti alhamdulillah. Alhamdulillah. Wasuze otya mami? Mukama mbedde bukedde twasiikane ate tulabe engeri gye tweweereza ate tuweereze n'abantu ba Mukama Katonda mu nsi eno gye yatuwa. Okay, andaba omulungi ku Spark TV amakya gonna njagala nkujjukize era nkutegeeze tugenda kubeera nga twogera ku emmere ennongose. Ndi n'omukyala ate munange muntu omutuufu okubeera nga kitwogerako naye ku nsonga eya processed foods, emmere ennongose. Tutandikire ku mmere ensunsuliddwa mu byuma. Emmere eno mmere ki? Emmere ensunsuliddwa mu byuma egwa mu bika eby'enjawulo. Waliwo emmere eyo gye tulaba ey'empeke esunsulirwa ddala. Abantu abasinga obungi bamanyi okusunsula kwa bulijjo nti bwe tumala okusunsula tufunamu obuwunga. Naye abantu tebakimanyi nti ebintu nga ebitera okubeera ku mmeeza z'abakozeemu nga cornflakes ezo ziva mu kasooli. Okiraba? Kakati cornflakes ezo eba eyongeddwa okusunsulibwa n'egenda ate ku mutindo omuki omulala ennyo. Eviira ddala ku original yaffe. Eviira ddala olaba nti kati waliwo n'akirabye olwaleero n'ategeera nti cornflakes ezaakedde okuwa abaana ziva mu kasooli. Kwegamba nga tokyayinza na kutegeera kiki ddala ky'olya. Kati waliwo emmere eyo ey'obuwunga etera nnyo okupakiribwa mu bibokisi. Ne wabeerawo emmere tugambe eva mu nnyama. Ennyama eyo nayo ekolwakola ebintu bingi nnyo n'ogituukako n'okugirya nga tokyayinza nagitegeera nti yali nnyama ng'eggiddwa nnyo mu kifaananyi kyayo ng'eyisiddwa mu mitendera mingi nnyo ne mu byuma bingi nnyo. Emmere endala era esunsulwa y'emmere y'ebibala. Ebibala ebyo nabyo bisunsulwa nnyo ne bikolwamu ebintu ebyagala okwefaananyiriza omubisi naye nga si mubisi n'ebintu ebifaanana bwetyo. Emmere etuuse n'okuba nga abantu bagimiranga amakerenda. Kwegamba bwe twogera ku mmere okusunsulibwa nti naawe otuuka okugirya nga tokyayinza kugitegeera nti ndidde kintu gundi y'emmere eyo esunsuddwa. Tutandikira ddala ku lwaki abantu ensangi zino bettanidde nnyo emmere ensunsulemu. Kibiina nnyo nti tutudde wano mu Uganda ensi ekkula eryayogerwako ng'ekkula era ensi ekwata ekifo ekyokubiri mu Africa yonna okuba engagga mu nsonga z'emmere ng'ekwata ekifo kyakutaano mu nsi yonna okuba n'obugagga bw'emmere nga tuyina emmere y'ebika eby'enjawulo. Nti tutudde wano enkyayolwaliro ku Spark TV nga twogera ku mmere ensunsulemu. Ekibuuzo kibadde nti kiki ekireetera abantu okugyettanira? Biri ebintu bibiri oba nga bisatu. Bwe tugenda tukula nnyo okudda mu mbeera ey'ebibuga abantu batandika okwerowooza nti okulya nga bwe baalyanga nga bakyali ewaabwe mu byalo nti byali bintu bya kyavu. Naye ebyo nno bubeera bwavu bwa birowoozo. Okulowooza ate kingi nnyo mu ffe abaddugavu. Tukyawa nnyo gye twava era ne tutayagala kwesengerezaayo okuba okufaananayo. Kale mu bibuga abantu bettanira nnyo emmere eno. Ekyokubiri kyekuusa ku ekyo kye nkugambye ekyokukulowoozesa nti ky'olina kyemabega kya bwavu kya wansi nnyo. Kale n'abantu abali mu byalo babeereyo bambi nga bawajjirira okulya emmere eno ensunsule okuva ku mmere gye bandiridde. N'ekyokusatu be bantu abalowooza nti tebalina budde. Tebalina budde era oluusi ndowooza kituufu tebabulina. Nga mu kifo ky'okufumba ekijanjaalo n'akiwa obudde ne kijja ajja kugula mpumbu yaakyo gy'ateeka obuteesaawo mu mazzi n'atabula n'alya mangu nnyo. Kugamba bwe tweyongera mu kuyiriba okuyitiridde okungi ennyo abaami n'abakyala, obudde obuteekebwa ku bintu ebyanditukasizza ng'emmere nabyo bikendeera. N'okwagala okwefaanaanyiriza abo abatalina ffe be tulowooza nti babbeeyi. Twefaanaanyiriza nnyo ensi ezo ze twogerako nti zaakula mu bintu ebirala ne zisereba mu bingi ng'ekimu ku bintu bye zaaserebamu ennyo
y'ensonga y'emmere. Kakati ezo ensonga bw'ozigatta wamu gwe yettanira emmere eno munnange omwana bifo kyokka era n'obasuulirawo eminwe gy'amatooke kubanga obusobozi obulina ne mutabulatabula ebintu ebyo mu bibakuli ne mubiwa abaana ne mulowooza nti muli ba bbeeyi. Temuli ba bbeeyi, kale bambi muli ba wansi nnyo 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 nnyo. Mukyala Agnes Kirabo, twagala tusooke tumanye bintu ki eby'obulabe biri mu mmere eno ensunsulemu? Emmere eno erina obulabe bungi. Ekisooka kya byonna nti tubadde tukyali kugwambwa kunywa mata ate endiga n'ewalampa ennyumba. Kubanga ffe abali mu nsonga z'emmere tubadde tulwanyisa nnyo ebbula ly'emmere, abantu abasulira ddala nga tebalina ke balidde, ate ne tulwanyisa nnyo n'ebintu by'abaana okukoozimba n'endwadde eziva mu kukoozimba. Tubadde olwo olutalo tetunnabaako we lututuusizza, ate ne tujja tulumbibwa olutalo olulufaanana nti omugejjo n'okuyimbulukuka n'endwadde ebizivaamu bisusse nnyo ensangi zino. Wano mu Uganda batugamba nti abaana 5 ku buli 100 bagejjulukuse nnyo naddala abaana bali mu masomero. Ate emiwendo Bureau of Statistics eyakafulumya gitulaga nti ebitundu 50 ag'abakazi mu Kampala abalaba Spark TV bayimbulukufu nnyo bwe bati banene nnyo. Kwegambye okuyimbulukuka n'okugejja ennyo kikuleetera endwadde ennamuzisa, endwadde ez'olukonvuba. Aho wennyini mukyala Agnes, emmere eno ensunsulemu yeereeta omugejjo ogwo? Ereeta ezannya ekitundu kinene nnyo 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 kubanga emmere eno bwe bagenda bagisunsula bagitabiikirizaamu ebintu ebirala. Ogisanga ng'erimu omunnyu mungi nnyo, ogisanga ng'erimu bisukaali bingi nnyo, preservatives ze bateekamu okugikuuma, osanga nga bagitaddemu bibutto ebisina bibutto babiyita bizigozigo, agazigozigo agatakkirizibwa bagateeka mu mmere eyo. Mwana wattu neegenda esanyusa amaaso ng'ogirabye bw'oti. Kakati ebyo ebigigattwamu gattako emitendera mweyisibwa. Emmere gyeyeyongera okugenda ng'ekubibwa ng'eyisibwa mu byuma, eyisibwa mu masannyalaze ag'obulabe ge bayita ATRA. Nga bw'olaba nti bw'oba ogenza okukuba ekifaananyi mu ddwaliro, abasawo bonna beesabika, naawe ne bakusabika ate ne bakuggalirayo kubanga amasannyalaze ago ge bagenda okuyisaamu ga bulabe. Kati emmere eneemu etambuzibwa n'etuuka mu kuyisibwa mu masannyalaze agafaanana bwe gatyo. Awo wennyini mukyala Agnes twagala atoobere ng'otunnyonnyola, waliwo akakwate konna akali mu mmere n'ensunsulemu okubeera nga kongera risks za kansa? Ddala ddala nnyo nnyo nnyini ddala. Endwadde zino 3 za mukwano zitera okutambulira awamu ne banne baazo abaziwerekerako. Sukaali agoberagana ne puleesha. Bwe bagobagana bwe batyo ne balwaza ensigo. Bwe bavaawo bwe batyo ne bazuukusa obusimo bwa kansa. Era ojja n'osanga ng'abalwadde aba kansa abasinga era bw'ogenda okubagoberera balina enkoozimba zino ez'obulwadde buno obulala. Amasannyalaze ago nkugambye nti bw'ogenda mu ddwaliro nga tekyebeereka omusawo n'agamba nti katukuba ekifaananyi, bw'oba gwe yali abaddeko mu ddwaliro n'obeera mu mbeera eyo, omanye ekibeera mu kasenge ako we bakukubira amasannyalaze ago, n'omusawo agakkuba addukawo. Ate nga bonna babeera beesabise, naawe bagezaako kukusabika ebitundu ebirala kubanga ga bulabe nnyo. Kakati bwe gayisibwa mu mmere, ekisooka kya byonna ne gagitta obutonde bwayo bwonna. Nyinza ntya okwawula emmere ensunsulemu erina obulabe ku bulamu bwange n'eyeetalina? Kasita ogula emmere nga tokyagitegeera naawe. Ng'ategedde olwaleero nti cornflakes ziva mu kasooli nga bulijjo tokimanyi kubanga oba tokyakitegeera. Twandyettanidde nnyo, tugamba abatulaba nti twandyettanidde nnyo okulya emmere ekyayina obulamu kubanga emmere tugirya kutuwa bulamu. Omubiri gwo n'otagukaluubiriza nnyo mu kukenenula emmere eyo. Awo wennyini mukyala Agnes, waliwo engeri yonna ey'obutonde gye tuyinza okuyitamu okukuuma emmere yaffe ng'ekyalinamu? Kubanga Katonda akyatuwadde omukisa. Tewali agenda kubeera wano myaka 2. Olaba naffe abazze olwaleero emmere eno tugisanze. Katonda akyatuwadde omukisa ogw'omuwendo ogusinga okubeera omungi. Bannange tuleme okukopperera, tukopperere ebitugasa n'ebitatukola ki n'ebitatugasa. Tukopperere ebituzisa kubanga abantu abasinga obungi ekigenda okututta kiri ku masowaani gaffe.
waliwo ebintuntu byendaba saagala kulumba makampuni naye waliwo amakampuni gendaba gagenze gasensera buli kabuga nga buli muntu nasanze omuntu ku wikendi naŋŋamba mutuyambe era mwebale nnyo Spark TV mutuyambe bannange ebimeremere bino ebicepere nga birumbye buli katundu olaba kipande kati abantu abatalina mukisa kulaba Spark TV bali mu bimeremere bino ebicepere babisaasaanyizaamu ensimbi zaabwe ate bwe banaamala mugenda bisaasaanyizaamu ensimbi nga muli mu malwaliro. Njagala okutwala omukisa guno okubajjukiza nti emulago mu ddwaliro erisinga okuba ekkulu ffe bamufunampola gye tulina okuddukira mu Cancer Institute baateekawo ne tenti baasooka mu woodi ne zijjula ne babazimbira ekizimbe ne kijjula kaakati ne bateekawo kitenti ne kitenti kyajjula. Eyo lyerimu ku kifo kyokka gavumenti gye yayongera essente mu bajeti y'omwaka guno ng'amanyi nti abantu baayo ffe tugenda kwongera okwettanirayo. Eddwaliro erikola ku mitima olw'ebisavusavu ebyo ebitutuula ku mitima n'ebisukaali eyo nayo ku Heart Institute Mulago wajjula abalwadde ba sukaali bajjudde buli wamu. Kakati tutambulira mu kufa kwe twandibadde tusobola okwewala. Okiraba muganda wange tutambulira mu kufa kwe twandisobodde okwewala kubanga kati Katonda ogenda mugamba ki gwe yalonda n'akuteeka mu nsi amakula bw'oba ofubutuka ku lw'entebe ogwa mu katale k'ekibuye so nga ate oyise ku kaabayita ababiri akeebusega kali awo buli omu zibiriza w'oyise olabe oba toyise ku mmere. Abantu baga nti ebbeeyi y'emmere nayo yeekanamye eri waggulu nnyo. Recently nagendako mu katale n'ensanga ng'abantu abasuubuzi b'emmere bennyini bagamba nti emmere nayo yennyini neeri fresh erinnye kobbo nti kabalye ebisiikirize anti byo byalayisimuko okuba ebyalayisi mwana wange singa omanyi abantu abatunda amagi g'enkoko banywemu sooda n'olyoka obabuuza tuleme okwekwasa. Kyo kituufu nti emmere yeekanama naye njagala okutegeeza bannayuganda nti ekikwewuunyisa mu bbendobendo lino ery'obugwanjuba bwa Africa emmere e Uganda ffe tukyalina ku mmere ekyali yaddeyaddeko. Emmere yaffe yadde ebbeeyi erinnye naye emmere eri wansi. Ekyomukisa omulungi tulina ettaka lingi nnyo bannange ebimuli ebyo bye musimba mubisimbemu enva emititiriri egyo gye musimba gye mwakopperera simbayo kiwoovakedo okisimba awaka simba ekitooke simba ekiyembe mu luggya tube nga twetoolodde ebintu ebimu ebyanditututteko ki emmere teeka ekitooke fuuti ey'ataano ku 10 nange nno ndi mu kafundafunda nensi bannange ndaba amatooke obwoyita kati ewange singa gye mu nsanzi omuti gwa ovakkedo gwewunzise bwe guti ku nnyumba nagusimba mu covid gwewunzise bwe guti mu nnyumba tukyalina obusobozi abantu abasinga obungi emmere bw'eneeyongera okubeera ennyingi ebbeeyi eyogerwako ejja kukola ki ejja kugga toyinza kuŋŋamba mbwe eŋŋano bagiseera omugaati gwa layisi agutunda abemba nnina omubuuza ebibuuzo kubanga omugaati bagukola mu ŋŋano kakati eŋŋano baba bagiseera noŋŋa nti ate omugaati gwa layisi wayinaawo wakati awo okuba ekitagatta kiba kitegeeza nti gwe kyogula kyoyita ekya layisi kifaanana bufaananyi kyoyagala okugula. Tukyalina mukyala Agnes Kirabo ate nga munange Executive Director owa Food Rights Alliance nga tumaliriza obudde bw'obutukutemuko njagala obeere nga otubuulirako ku bizibu ebiri mu mmere eno era omuntu yandibadde yeewala ati naye era tunyumizaamu ekimu ku bizibu ebigirimu nti abagitunda si beesigwa kabe tuba tutandika nabo abagitunda si beesigwa gye mugigula eyo yayitako dda obudde bwayo ne bagikyusa obudde bw'erina okutundirwamu ekyo nakyo kya bulabe. Ekyokubiri mu butali bwesigwa abagezaako okugiteekateeka tebagiteekateeka mu mbeera nnungi tebakufaako tebakulowoozaako ggwe agenda okugirya ne bagipokeramu ebintu ebingi ebinaagisobozesa okuseegguka eŋŋendo ekutuukeko ng'ekyali nnungi. Kati abagitunda bwe bamala obutabeera beesigwa naffe abagigula tuli balagajjavu. Mu Uganda tugula nnyo ebbeeyi okusinga kye tugula. Neinako we nali ng'abantu banywedde soda waabwe twali mu kuziika bonna bwe baamala okumunywa ng'obucupa babukuba mu ngalo ne bagamba nti ani yakebedde
ku expiry date bonna bagenda okubuwunzika nga soda gwe banywedde bonna gwe beemaliddemu yaggwako dda tuli balagajjavu nnyo so nga ate saayansi atubuulira kyere nti emmere epokeddwamu ga sukaali omwana omukugu wano ewange yantegeeza nti akacupa akamu ebibisi ebyo bijuyisi ebyo kalimu sukaali akubisaamu emirundi 3 omubiri gwe kwetaaga olunaku olulamba abamu banywa ne tweyongeza n'okweyongeza ne tukola ki ne tweyongeza n'ovaawo ng'ogamba nti walwala sukaali tomanyi gye yava ebizigozigo ebyo byenkugambye waliwo ekika ky'agazigozigo agagattibwa mu mmere agagaanibwa bannassaayansi ng'okunoonyerezebwa tekuwakanyizibwanga agazigozigo ago gavaako kookolo gavaako agasavu agakwata mu misuwa ne gatukwata ne ku mitima ne gakwata n'ebitundu byaffe eby'omunda ebyo ebituyamba okuyimirizaawo obulamu ne tuteeka akazito ku kibumba ne tukirwaza ne tuteeka akazito ku nsigo ne tuzirwaza kakati situmanyi ngeri gye tuyinza kubannyonnyolamu naye mwe muyinza okuba nga muli ku kampeyini yakutusegulira ku nsi kuno nga kakati mmwe gwe mulamwa gwe muliko kubanga singa si gwe mulamwa gwe muliko nze ndowooza nti tewandiyise ku mmere naawe gy'olya n'ogiwulira ng'erina obulamu esobole okukuwa obulamu n'ogenda ku mmere ebibookisi ebyo bye mutinkiza nabyo naddala mwe abazadde bwe muba baakulya bimere byammwe ebyomu bibookisi mubirye mufe naye abaana mubawa omukisa ogubeera mu nsi eno ogujja batuusa mu myaka egyesalirawo nga balamu guteebereza mu maaso gye tulaga nga tulina ekitundutundu kya 50 ku buli 100 ekyo kyakoozimba obwongo bwabwe tebukola bulungi bunafu nnyo ng'ate ekitundu ekirala ekyabaakolamu abaana babaakolamu bali ku mpiso za sukaali kaakati batudde mu paalamenti bwe batyo okuva ku tulabe nga ennaku zino eno n'abaana abato balaba nga bamukebedde ng'alina sukaali ekyo kyenkugambye nti mwana muto ebitundu 5 we baasooka tuweera emyaka 5 emabega ne batuwa emiwendo twali ku bitundu 3 bagenze okuddamu tuwa emiwendo nga tuli ku bitundu 5 ekitegeeza tugenda bugenzi muki mu maaso kyenvudde nkugamba nti paalamenti ey'ebiseera by'abaana baffe egenda kuba nzibu nnyo okuva kwagikubiriza okutuuka ku bagituddemu abamu bagenda kuba bali ku mpiso za sukaali nga bali eno beekuba mpiso abalala nga babongoota kubanga baakoozi tweyanzizza nnyo mukyala Agnes Kirabo sigenda kubeera nga ate mukwano gange omulungi nsukkawo waneeno bweti bwetubadde naye era kasubire nti mu bye twogedde mukwano olina kyojjeemu gwe nga munnayuganda naawe maama ali eyo abadde asingira ddala okubeera ng'owa abaana emmere eno ensunsula mutukyuse obutusobola okyusa obulamu ngaffe bannayuganda nga tudda ku mmere yaffe eri ey'ennono bw'oba ng'osobola okubeera nga temunekula obulungi bw'obulamu bwo n'ab'enganda zo ne famire yo n'okyusaamuko mbadde ne mukyala Agnes Kirabo ono executive director wa Food Rights Alliance waneeno ate munange ebulange